Ndre mugombola y'Ekabatema mu disitulikiti ya Lyantonde kwawaliriza abazadde ssaako Ekereziya okutandikawo essomero lya Siniya mu kitundu kino era lino lyatandikibwawo mu bizimbe bya primary ne Ekereziya. Wabula kati abazadde basobeddwa oluvannyuma lw'abakulu mu ssomero lya primary omubadde musomera abayizi ba secondary okutegeeza nga bwe batakyalyeetaagamu era nga baagala ebizimbe byabwe. Bano nga bakulembeddwamu akulira olukiiko oluzimbi Yiga Benon bagamba nti tebamanyi bwe bagenda kusomeseza bayizi baabwe era nga beetaaga kuyambibwa. Ebyo ebizimbe primary byetugobamu primary etugamba nti abaana baweze kati abaana bwe kuba baweze ffe tulina otusomeseza batandika nga 5 oba ogwokubirawo okusoma twebuuza ku eno ttaamu abaana baffe bagenda kusomerawo. Abazadde baalemererwa abaana bamu ne batuula kati bafunye chance y'okusomera wano okumpi buli muzadde ne yeewaayo naleeta omwana waasomerawo. Okubuzibwawo kw'abayizi okuwambibwa kw'abaana abawala wamu n'okusaddaakibwa bye bimu ku nsonga ezasinga okutandikisaawo essomero lino mu ggombolola y'Ekabatema oluvannyuma lw'abaana okutindiganga engendo empanvu. Omwana okuva wano okugenda secondary egyeri waliwo mayiro 12. Ekitegeeza abo abaana baffe mu kkubo basanga okusoomoozebwa kungi nnyo nti abaana mu kkubo omwo bawambibwa abasajja oba bagenda mu kkubo enkuba bwe beetonya abaana tebasoma kale basinkana ebizibu bingi. Joli Lukundo omu ku bannabyanjigiriza mu disitulikiti ya Lyantonde bw'abadde alambula ebimu ku bizimbe ebikozesebwa essomero lino yennyamidde olw'engeri gavumenti gy'ekutemu ebyenjigiriza mu ggwanga n'agamba nti kyewuunyisa okubanga ne mu kiseera kino omwana w'eggwanga akyasomera mu kusoomoozebwa. Yebuuza omwana naaza kushoma ata ari omu situation nk'egi ninga condition environment eryeti. Mu mbeera eno waliwo abazira abeesowoddeyo ne bawaayo ke balina waakiri bateekewo ekizimbe eky'ekiseera. Newankubadde abantu beesowoddeyo naye ssentebe wa disitulikiti y'e Lyantonde ng'ayita mu lukiiko lw'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Lyantonde Fred Muhangi agamba nti Lyantonde ekyalina okusomoozebwa mu byenjigiriza olw'embeera y'ebizimbe embi mu masomero ga gavumenti era ku nsonga eno bakyalinza okufuna ekyapa balyoke bakole ku by'okulizimba mu mwaka gw'ebyensimbi oguddako. Tusuubira mu mwaka ogw'ebyensimbi guno gwe tugendamu 2024-2025 nga tumaze okuwayo ekyapa ky'ettaka ekyakaaliiro Seed Secondary School esangibwa Ekabatema. Gavumenti egenda kutuzimbira kubanga yatusuubiza nti Bulugombo egenda kuteeka mu ki Seed Secondary School. Wadde nga waliwo essuubi ery'okuzimba essomero lino naye abazadde basigadde n'ebibuuzo ku ngeri abayizi gye bagenda okusomamu mu biseera bino naddala ng'olusoma lwa ttaamu eno lubindabinda kyokka ng'abayizi baagobeddwa mu bizimbe ate nga ne gavumenti tennabazimbira ssomero. Farida Nakayiza ne Deogratius Tindyebwa, BBS Terefayina. Wakugulira lyaffe eryo wennyini we tujja